twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe. Bakyala muli banki z'ennaku zino mu kukola ssente ate mwe mulabirira bafireko mu ngalo. Kale ey'ensonga tugenda gifundikira bwe tuti recommendation. Tugenda kukola ebyo ebiteesezza mu ggwandiisizo ng'olukiiko olutudde olunaku olwaleero, era abataka mwenna n'abatuuze ssente ezo z'okutte n'olwo omutongole ku nsonga y'oluwalo Ssaabasajja Kabaka z'akozesa okuteeka mu byenjigiriza ebifaanana bwe bityo. Tukitegedde nti bw'okwata omutwalo gwo n'owaayo oluwalo oba oyambyeko ku mwana wa Buganda okusoma, bw'okwata omutwalo gwo oba oyambyeko ku byenjigiriza n'ebyobulamu. Mwategedde ku ddwaliro lya Ssaabasajja Kabaka lye twazimbye mu Kyaggwe, ajja kubabuulira omutongole mumuwa oluwalo okubayiyiza ebintu ebifaanana bwe bityo n'ebyo bye sinnokodde nga sinnavaayo waggulu. Egende eri amasinzizo gonna nga galambika olunaku lwe tunakuŋŋaanya obuyambi obwo. Naye ate ekyokubiri, buli kkanisa gye tuwandikidde tutumeyo omubaka anaayogerera obulungi ensonga eyo ate akomewo n'obubaka obwo. Si mutongole eri mukama wange Oweerosi, nkusaba ssebo oŋŋambire ku batuuze bano bonna abali muno abalina ebikomera bafulumya nnyo amazzi ebweru. Ekintu ekyo kinnuma nnyo. Buli weepita wonna osanga babomola w'ekituli amazzi ne gakulukutira mu kkubo. Wano bagenze balongoosawo bulongoosa ewa muganda waffe ewa Mwami Matovu wano. Okwata bya Muddu Road, okwata wonna w'otululira wonna. Era basewo ne bannyabo muŋŋambire ku bigambo ebyo. Erinnya lya Muddu Nsubuga George William, mutabani w'Omwami Yozefu Mwiru Nakibizi. Omwezi gwa 10 2025 naye tufuna okusoomooza mu areas ezimu oba entonotono lwa nsonga ffe nga olukiiko lwa Buganda tugezaako nnyo okulaba nti tubaako ebintu bye tuteekamu ensimbi mu kulaba nga bituyambako okulaba nti olusiisira lw'obulamu lutambula bulungi. Naye kyenyinza okwogera tetunnatuuka kwemalirira bulungi kyenyinza okugamba. So mu ngeri eyo emu nja kusaba nti nga bwe tulina enteekateeka y'omu mwezi gw'omusanvu, kuba tulina olusiisira lwe tusuubira okutegeka olulala mu mwezi gw'omusanvu omwaka guno gwennyini 2026, nja kusaba buli awulidde omulanga tuyambeko. Tojja kutegeera nti oli mulwadde mpaka ng'obulwadde obwo bukutadde wansi. So mulimu abantu katugeze nga bw'olaba siriimu bwe bulwadde bulinga bwakusaaga, kuba bayinza wekambabuulire siriimu si yatta abantu ebiseera ebisinga. Ye osobola okumufuna n'akubeeramu, ye kyasinga okukola kwe kutta abasirikale bo ab'omubiri abakuyambako olwanyisa endwadde ki endala. Kyavu obw'ebintu ebyabalirirwamu emitwalo 10 mu 15 ne tusigazaawo omutwalo gumu n'ekitundu. Ebintu ebyo byakola ku misinde enkeera, kuba twalina bulungi bwansi enkeera nga tulina emisinde. Kubanga ogenda okwesangira olukiiko lwo era beebo b'otambula nabo, ekyo si kirungi. Mbasaba mukyuseemu giyiseewo bulungi, era bwe munaba temutuukirizza nja kubaloopewa mukama wange. Kaakati abakyala abakulembera ebyalo olwa Ssaabasajja olwa Kiwanga Lwanda, basaba bane tubakubireko mu ngalo. Nze n'akaseera ke naluweererezaako era ffe abaasinganga opafoominga nga tuli wamu n'omwami Wanyama.
ebintu bino si byangu byannakyewa oba oliawo ne babagamba twagalayo kino naye mba muyimiridde ennaku zino waliwo enjogera egamba nti kisinzira ku ggwanga kwoli wano mu Buganda twogera nti gumiti owekasese n'agamba wumiti bwe muba nti mugumidde nga muyimiridde nga mukyaliwo omuweereza w'Obuganda tusaba Omukama Katonda abawo omukisa. Njagala okwogera ku taata wange kyayogedde mwami Byamuddu ekya obuyonjo ekyamazima. Taata wange amazzi ago gafuuse ekizibu. Nazzi kuno Muzungu alina kyayita jurisdiction, olina wookoma ne wabaawo wawo waatandikira, naye abasawo b'ebyobulamu tulirirye nabo tubayitira wowe twawandika ebbaluwa ne mukyala Kabazzi oyo mujje tulabe we tukwasaganya abantu bano. Waliwo abamu ng'amazima gali nti beetaaga okukozesa omukono ogw'ekyuma tulabe nga tutereeza ekyalo kyaffe. Omuntu n'ata amazzi nga galimu n'omusulu ne gafuluma ebweru, amazzi gano gagenda lwaza abantu bano bwe tuba tetugalwanyeeko. Naye ensonga eno naffe tetusirise tukyagitwala mu maaso okulaba nga tunyiriza ekyalo kyaffe. Mukama waffe Ntuba Mwenda Goma omwami Musoke Mulamba yatunuulira tulina ebyalo 8 ebikola omuluka gw'ennantabulirwa n'akubamu ttooki ate n'obuweereza buno n'asiima abantu bano babeere nga bamuyambako nga basoomosebwa waggulu. Omwami Kasirye Vianwe omutongole w'ekiwanga Rwanda nja kusaba oyimirire 12 ogw'omukaaga tubeere alina kyonna kyalina okulaba ng'essaza lyaffe Kyaggwe ku luno litwala ekikopo. Mulabe olukiiko olwalondeddwa lukiiko lw'amaanyi nnyo. Ssebo ne bannyabo olukiiko luno lwasiima abantu abo. Abataka mwenna tusaba okuweereza Ssaabasajja mu maanyi kubanga eno teri musaala naye kubanga omusajja oyo alwana kulaba nga eggwanga lino ebyobulamu ebyenjigiriza ebyenkulaakulana okukuuma abantu be ku ttaka erya Ssaabasajja tabagoba. Mulaba ekibba amataka ekigenda mu maaso naye Ssaabasajja agamba mwenna mutuule ku ttaka lyange. So bassebo ne bannyabo tuba tubatuukiridde mu kunoonya oluwalo tumuddukire kubanga omwo mwafuna ekyokulya n'ekyokunywa n'okulabirira amaka. Nteekwa okutuuka wampise. Embeera eyo ennyambye okuyiga ebintu bingi era okusomoza kwensanze mu ggombolola eno abaweereza bangi tebafaayo kuyiga ate banyooma nnyo emitendera. Era olukiiko luno ebyalo bino ebikola nnantabuulirirwa n'ab'emiruka bandibadde babaawo kuba enteekateeka eno twagibaddeko mu lukiiko lw'eggombolola buli omu ng'ebigambo abitaputa bubwe. Kyannaku nti nnantabuulirirwa mu luka gwa nkizo nnyo mu ggombolola eno. Buli kika kya buweereza aba gavumenti eya wakati, ebika, Emmengo, nnantabuulirwa erimu abantu ab'enjawulo naye buli lwemba mu lukiiko ntegeerayo abapya. Kati ekyo ne kinyamba ate buli lukiiko mbaamu n'amagezi genjize. Magezi kukola nnyo ne Katonda. Kati bw'oba toyina kimu ku ebyo ate obuweereza buno ebintu 3 bw'oba tobifuddeeko kubitegeera. Obuweereza bwo otaddemu amagezi, otaddemu okubaawo z'enkiiko zino ze tukola, otaddemu ssente. Ebyo 3 bw'oba toyina ky'oleeta kiba kitegeeza nti oli mu kifo kikyamu. Era ate nnyongera okwebaza era omuluka guno olw'enkolagana ennungi ne chairperson wa LC1 teri mabegawo obanga togiwuliriza. Naye obumulumulu mbuwulira mu muluka guno ekikyaguziŋŋamizza buli wa muluka abeera mu ntebe aba n'ebizibu ate n'aba nga takkiriza kukyuka.
kakati nze mundaba ndi wa Gombolola naye natandikira ku kyalo Gongobe nenzija ku Buwanika ng'ow'omuluka nenzija ku Muluka ate gye bandabira nembeera ow'Eggombo naye nzijukira bulungi ow'Eggombola yalinga Nakagere kati jja nti ow'omuluka kuba empeereza nabo yabanzirira mu bigere ate eyandibadde enteekateeka y'Obwakabaka naye bwe magamaga simanyi kuba nze bino ebintambuza kwe kusengejja ono obuwulize mwebuli obuzaale weebuli enkola y'emirimu eri etya mukiraba bannange kubanga akati Ssekiboobo ajja okulambula era zze alambula era njagala ekyamazima mu Goma siraba mu kyalo kituuza lukiiko lufaanana bwe luti ate era ensonga lwaki buli kiseera Kiwanga nzija nantabulirwa kyekyandibadde ekyalo kuba nantabulirwa yenna yeetooloddwa ttaka lya Kabaka naye sisuubira nti omutongole atuuza abantu 10 mu lukiiko lwe atwala awo naye katiraba Kiwanga ate buno obuweereza tulina okugumiikirizigana kuba ffenna tujja nga tuva mu famire za njawulo tulina entegeera za njawulo nze bw'atyo Katonda bwe yankola kuba nina ebyokukola bingi mu mbeera yange kati obudde obubeera ennyo okunyiigira omuntu mba sibulina wabula nze ntunuulira Kabaka yaŋŋamba kukola ki obuweereza buŋŋamba kukola ki era ndooza ensonga lwaki Ab'Amagombolola bajja nga babakyusa nze bandekawo ne neebuuza mutima oba lwaki simanyi kuba kaakati emyaka giri mu 14 nga ndi wa Gombolola nentuuka ekiseera ng'omukungu bw'ayogedde okwagala okusaba nti bannange oba mpumuleko naye ekinyamba emirimu gyange oba abasinga bakuliriza emirimu gyange gyonoonese olw'obuweereza naye kati nze wange buli omu alina kyakola obuweereza emirimu njigabana tulina emirimu egya famire nina egyange omukyala alina egije buli mwana alina kyakola ate buli mwana ne wabaawo ekiseera lwe twegatta nkyagalizza nnyo abantu bano ab'Eggoma ekitiibwa kyo kikuume obuwulize kyankizo nnyo ate n'okugoberera ennambika olukiiko lujjuvu enkiiko zituula kuba Ssekiboobo kyekimu ku bimuleeta era sanga omusajja w'amaanyi ng'ono n'omusajja mmere ng'oli dokita omugandi waayo emiriro gya mu mbeera eno gyawaayo abantu ababazi abakazi balya nnyo balya nnyo era oyagala kakati weyakola otya n'olwekyo enteekateeka bagituwadde nti abakyala banolaka beegasse bakola emirimu mingi mwongere okuvuba abalala n'abavubuka abato beegatte mu bukulembeze bayige governance otherwise ekintu bakitutwalako aleka mbabuulire kino gavumenti eri mbuyinza tebagipangirako bwe weeteeketeeke ejja kujja ng'enoonya eyeteeseteese nga ggwe ng'erina kutwala ggwe ng'erina kutwala mutabani we okukola emirimu muteeketeeke agenda agiweereze obeera mukozi wa gavumenti tokkiriza okgenda mu byabufuzi kyova olaba nkuteka konna ke mumpaddeko enkutte nandigaye mumpeka kayeru naye nze konna ke bampaka enkola ki ku baami bammwe nange bwe mba nakutte emitwalo gyange 2 ne mbaako kyengula leero n'enkya luli n'okwatayo omutwalo n'ogumpa n'obala mwami nti leero takisi nze ngisasudde ate mpuliramu amaanyi ag'enjawulo n'okyo nga tukulaakulanya Obuganda twagala tukukola kita shared responsibility obuvunaanyizibwa obwawamu tuwayiye nti asiime kati kiti wala asiima wa Katonda yomanyi mpadde Katonda
kubanga gwolowooza akulabiridde emyaka n'emyaka gwewaliwo gw'osiima buli lunaku.